Omukwano jo. Nchizinga oli muzanyivu leero kabiti. Omanyi lwaki ndi musanyufu? Simanyi. Mmanyi wafunye omulimu. Omulimu y'ekituufu gwo naadi nafunyewo naye gwe nafunye. Waliwo omukyala yabadde ayagala awo omuwala atambuza caayi. Nene ndabanga ogwo omulimu naawe tegugenda kusaana. Ate olwaki? Nze ndaba bayisaba nga bansasula si mubi. Naawe jo olabayo omulimu nze gwe mbadde njagala. Nga njagala okole either mu restaurant oba mu dduuka. Ogenda gujja wa ssaawa zino. Nze eri njagala kuvaayo omukazi anfuukidde obuzibu. Omukazi ayomba n'awatali nsonga. N'akaana kanfuukidde ekizibu wankafundako n'omukazi. Naye n'olwana lulina olugambo bannange. Naye dabayo gwe kennyini gye wanagamba nti tukole bwe tuti. Jangu ogirobeere wange nga bwe tunoonya omulimu. Akubeerewo. Si kibi naye. Naye kakako kanaye kantama. Kiki? Njagala kusooka kubanga nfunye omulimu. Kati okkiriza bakutulugunye mpaka we naafunira omulimu jangu tubeere ffenna. Anti gwe tofaayo. Omulimu tugenda gunoonya babiri. Gwe tofaayo. Kikwano olabye otya? Ate kati awo nyize namu tofaayo. Ate tonyiga kikwano baby. Gwe tofaayo. Olaga kasiraani gwe. Olowooza odduse nnyo kati olwaleero ogenda tegeera nzaani. Epiki ogenda gisanga ku poliisi mbwa ggwe. Muliwo kwonoona abakozi b'abannammwe gwe ku luno ogenda kinyonyoka. Ku luno ogenda tegeera nzaani. Oba olowooza ogenda kujja kunyonoonera abaana kati gisange ku poliisi. Kakwamanyiira. Kati bannange okujja muzze naye kati muzze Sebuliba simulaba. Ensonga zino tugenda tuzikwata tutya nange kennyini n'abaakakiiko tebaliiwo tebawera. Tuzikutte tutya ensonga zino kati. Sebuliba ate akwatagala n'ensonga zaffe. Sebuliba tumwetaazaaki. Ndajja onengamba mukyala. Mulamu ne mugamba akutegeeze nti kusane tujja kufuna ndagaano. Ekyo ne kiggwa. Kaakati nze ngende nnoonya abaakakiiko komba kuŋŋanye ku kyalo maleete wano. Ye abange ani ali awo ono wuuno yeebase. Ettakasi lyange otandise naye nkubula ebigambo bino olina okukola endagaano noli n'agitwala n'entundawo nakuviira dda tozza birala tozuukusa magumba kati mwami tetutuukayo chairman kola endagaano tuvewa. Endagaano yo bwe mba ngikola ngikoze kati endagaano sikenda kuteekako ate ye bandagaano ate yo ndagaano kiba nayo kutaliko ye bandagaano no banaye bwe kuba nga tekuliko stamp ate awo mba akyakola kiwano wabula nedda kati ate munaye tukole tugenda bitseosi dota negajja ku mami aba chairman lwaki obafamiza omwami wange obwenkanidda lwaki toleeta endagaano lwaki towandiika endagaano ne tuva wano kiki ensonga zino muzikwate siriwalira muli chairman wandiika endagaano tuva wano kiki ennyo wabula kiki kiyamba ekintu eki wandiika ebintu totowandika ngamba kiki stamp yekwewanya emiliyoni 3 ozimanyi onemesa sente kati nja kutta agiwandiike tuve wano sebo kakana il faut faire attention kakati kyengenda okukola kiki akati gwe sekuritale kwata ebbaluwa wandike kyembabuulira kino olunaku abeki ebiddirira wano temudda teryagenda kudda tukimawo ki ama bamami bambi twalinyo mbeera nnene ono muganda wange naye alina engeri gya twereza emisuwa temuddanga mukumbuuza nsonga ezo ebyange bikoma wano nze katembako mwansobe batuwa miliyoni 3 ainako 10% ezo sente mweka naye engalabi y'omutwe twafuna engalabi yansereko tovuma nno kwegamba waliwo kebutatambula bulungi waliwo kenkayana tewali ono ye muzibu ensonga engalabi y'omutwe wali wano kati ono mutowo bwe bakola ensonga zaabwe eyo kati tazze wano natukolazo tebamuwewuwe ettaka lyaffe mukyalo ngende badde akompaininga waali kwetu tuli malusu na ddoogo endagaano
ebinaddirira byabo era tewali bijja kuddira amamami gumu mami fatukuwaddewo omutima mulungi ate wabala ebirime byonna binawabala bakimungeera walabawo ono omukulu wange ettaka lyali yakitaffe kati njagala stamp bisemu amaaso so mami olaba oba bye bawandiise byomanyi kati kuba kati saamu amaaso olabe bye bawandiise Wangi sebo. Wendi wano. Wendi wano. Osibye otyese. Then mama sibye yote. Bulungi sebo. Kakati. N'ensonga ebadde ekunoonyesa. Songa kyeyo. Ensonga ya bbaawo. Gamba bbaawo kyo kyazo kyatasibisa zipo mu mpale ye. Mugambe yesonye omukazi wange. Munoonyeza ku kyalo konna mbuze. Ne mugambe yesonye omukazi wange. Saagala nkomye wano mulundi gwakubiri. Bwazalamu ono bwazalamu oli bonna abakazi b'okukyalo abenjedde abamazeeyo. Ne mugambe yesonye omukazi wange obutafuna buzibu. Munoonyeza mbuze. Ne mugambe wenzamu okula ekigambo kyonna ku kyalo ekikwata ku mukazi wange ne kyeya. Akili osule ewe wiki namba naye nga mmufunye. Mugambe yesonye omukazi wange. Owulidde? Kiwulidde sebo. Saagala kuddamu kuwulira kintu kyonna kikwata ku mukazi wange nakye. Bwe nakola safari sazza musango. Nyenze negamba kya yesonye wani? Kiwulidde sebo. Kale nkiwulidde. Naye omuntu eno byayogera ddala bituufu. Naye bwe banga bituufu. Kale. Kasa ngenda genda mulabe. Naye bwe banga bituufu. Ajja kundaba akanvaamu. Kale. Enkofiira ewa gijje. Enkofiira nagisanga mu nju. Nendowooza oba bano abantu abajja be bagireese. Naye nga ndabanga ey'omwami wange. Eno Ompazi ogambye wagijjawa? mu nnyumba. Jimpe. Enkofiira. Jimpe. Kijimpe. Kati oba nayambadde yaki? Kyokka sitera najjambala. Owangu yandonka. Nyabo mbadde ngusaba mubuliriza ebigambo bino. Mukama Katonda yatunule mu nsi eno
naraba Bikira Mariya ari usanide kuzara Yesu Kristo nanje ngutunuride ndaba ari wowe ushobora gufuka uwinjawuro mu buramu bwanje nyabo nkwagade gusinga ukuntu Kagame yagara Arsenal kale ndozane bwentambula nenyenda nyabo ngutunuride ningutunurira nimpurira nkwagade gusinga uko nagara amagara ganje nduri dushobora gufuka uwinjawuro mu buramu bwanje nkwagade nshobora no kukuzinira amazina ganyuma mu buramu bwanje nshobora kuzina amazina kale nziniramu bidasemisho nkwagade ndagukunze cyane rwose joteme my dear simama ino kuyimba kurwo nsobora buri kimwe cyona nshobora kugikora buri kimwe cyona nshobora kugikora gasita turi fena webale oli muzinyi mulungi lwakuba ekinkoze obubi nti bana abategesi b'ebivulu abategeka ebivulu tebakumanyi baali badde bakola ki baali badde bakutegeka mu nkuka y'omwaka guno noba ng'oyimbira ensi neekumanya kubanga ekituufu ozina bulungi lwakuba amazina go tebinkolera nyabo mukulu nkwagade iyo maze gukura mu mutima wanje uraruhuka naba ntakubonye umutima ugahaba uri kibasumba gitego mu bakobwa maso y'inyana mubiri wariboye ubwiza bwawe ntibushirirora icyakumba nkakugendana mu buramu bwanje tugatambura turaba nkakwagarira dara nkakumisinga nkaguha buri kimwe cyona cyafura uburamu bwawe bwinjawuro ukanyinjiramo nkakugotomera nk'ukunywa ji nyambo ikiriza webale kulanya sebo nja kubirira enduulu onkubye nzakunonya mpaka guhurira burungi uri murungi baba Mulamu. Olagawo. Akomao. Obuliddwa wakuyita oba? Simawo ino omulala goyogera naye. Nyebo njogera naawe. Obuliddwa gy'oyita okujja okusalimbira mu ttaka lyange. Lwaki mwagala okumanya? Saagala kuddamu kulaba alinnya wano omutaka sebo mwanimidde nakumwebali naye saagala kulaba alinnya mu yadde ekigeri era bw'oba onoonya wakusalimbira genda oyite eri kali akati okalaba ke mwasimba eri gy'oba oyita saagala kuddamu kulaba alinnya muno ekigeri lwaki mwagala okumanyira kaakati mulamu kankubuuze gwe kuva ddi ng'ongera okutambulira mu nnimiro yange okugyamu nga bwe njagala asalimbira mu yiyo eno yange era saagala osukkaawo tomanyi woolina kuyita saagala ddamu kusalimbira mu nnimiro yange genda oyite eri bw'oba onoonya wakuyita n'ebyo ebyokumanyira temwanguze ttaka lino kati bw'oba weetenda omukazi lirinyemu kyokka mulamu alirinyemu bw'oba weeyita omukazi osaaga nnyo kati ndirinyemu njakutema obugere njakutema saagala kumanyira awe weetenda omukazi lirinyemu lwaki mwagala okumanyira lina katabani nguza oyagala kunzitira mu ttaka lyaffe njakutema atemoddeyo ng'oli mulema tambula ogenda oyita olina kuyita ng'eri wano si wo ani gw'olagira oyita eri eryandese sirimanyi gita bw'oyagala naye nga tosalimbidde mu ttaka lyange wali owalaba
n'okuyita wali gendo yiteeri nze saagala kuddamu kulaba alinnya muno nja kutema linetaka temwalinguza temwalinguza bwe mwali muwomerwa ssente nga temwakomawo kati mulabe eziweddewo era mukomawo kumumanyira saagala kuddamu kulaba alinnya muno ekigere njatema omuntu tambula ogende kati naawe sala wano abakuwana sala wano salawo yingira mulya akomawo ndi mulya gwe nze njagala okomewo wano gwe bw'oba oyagala kale wetenda omukazi yitamu weserega naawe akusobola mumanyi genda oyite eri bino nze saagala kumanyira nga muyita mutaka lyange saagala kuddamu kulaba alinnya mu kigere kati gwolaba akusobola mumanyi wagenda nobbe epiki yaffe tewakoma kubba piki netakoyagala dibba naye eryaffe tojja dditwala eryaffe tojja dditwala temwalinguza genda oyite eri nja kutema omuntu ogezanga n'okomawo waneeno munsiruwalirako mbu nze banziba nja giwagala nogiwagala bulungi mujja kundaba nze saagala bintu byakumumanyirira ku ttaka lyange mujja muwuuba embaliga obwo obubbi nze temujja bundeetako sya netalina kundaga wakuyita oyita wataliwawo sikupita sajja lumanyira sebo nilungoba Hello. Mkwano. Mare. Obuzibu bwazze dda. Ono muganda usebuliba. Musanze mu nnimiro yaffe seba ali omwo akutte ejjambi yambwe agikuuma. Abadde antemye n'okuntema. Era singa sidduse mwalisanze mulambo. Kati n'ekirala epiki yaffe njirabyeko olwaleero ayina waagitadde kati yayina waagitadde ye nadda mu nnimiro kati yalowooza ndabika sikola zeeki sigirabye kumbe njirabye yeyo yennyini kale kyekyo naye munnange singa nze embuyaga ezikunta kale se isiriwala mama sijja kuddamu musoka mulekera njagala oziremu ekintu kimu ekakali agodaddayo gisalimbirako ulikati ku mikyo onoddemu oba toddemu onoddemu oba tayogera mwongere mukube abadde agaba onoddemu odisalimbirako sijakuddamu mama netanyabo bina ddala kikube olubuto olwo kiwanda abasavu kabulengana olaba omubbi kyebamukola ekyo kyebakola omubbi ekyo ba soko olindeko soko mulekerawo onoddamu sijakuddamu mama mama sijakuddamu oziba munsonyiwe mama munsonyiwe webale mukireke mulekerawo tambula ogende fuluma ekikomera kyange fuluma suka yanguwa
kyalo. Oddangamu. Saagala wadde okulaba ku kyalo. Ish. Mwebale, good job. Thank you so much. Webatya babbi we basaana. Ish. Olabye? Mwebale nnyo, well done. Mwebalire ddala. Bwebatyo bwe njagala mukole ababbi. Saagala kummanyira ku ssente zange. Thank you so much. Mistake awo. Nolowooza ebintu tebabingobezza. Ate obikomezaawo. Naye omuntu yeekyanza ebintu abingobezza. Kati gwe yakutuma ki? Era yantuma bbiyo yenyi. Kati byonna obikomezaawo. Byonna mbikomezaawo muzeeyi. Omuntu yeekyanza nagamba ebintu bye bizeeyo. Agamba yayagala kasente. Muwa akasente yagenda akole ki? Yeegulire. Naye kati bannaye mwana muwala ono nze engeri gyankozesa olubuto lwe yafuna baluyita ddeka busa. Ate lwaki muzeeyi? Kuba kati buli kyasaba yagenjagala kabbiya kunzika akawuni nkamuweereza ate kati ddakiika y'emu yeekyusa nga nawolo. Nga woolaba abakazi b'embuto muzeeyi buli kaseera baba beekyusa. Kati olwo ŋŋenda kukola ntya? Kati gwe bbiya omunywa? Ate munywa? Nze sinywa bbiya muzeeyi. Nze nange bbiya simunywa. Mpozi ng'omu ne mutwalira mukwano gwange wani Segulembe. Segulembe yajja kola ki? Ajja kenywera. Olaba nange. Tirundabaako ne we lwabadde. Naye yayoya kino yayoya kiri. Era kati simanyi kyenzizaako. Kati wokola ku nsonga ze n'omuwa akasente nga bwe yagambye. Osanga ekintu kiyinza okukola ki? Naye kati kyeŋŋenda okukola kankuwe kasente kano kamutwalire. Kati ye anaamanya. Banna ono akutuusa wookoma. Segulembe ajja kuntenda kuyisa. Andese seke kati sikyalina nakasente mu nsawo. Kale kaakati mutwalire omutwalo ogwo ogumuwe. Kale muzeeyi kati nange tompadde mu kantu kuba mpulira. Nange ngende neweweezeeko ku mumiro. Nkubuulira muganda wa omwana muwala ono tandekedde kasente mu nsawo era kati sikyalina sente. Naye kati nga bwe nkutuma nga togaana kankuweeyo kasooda kaako. Nkoze bulungi nnyo muzeeyi. Nkoledde ddala bulungi. Kati kammala okuddayo ntuuseeyo obubaka buno osanga tunaakola ki? Kale. Bannaye omwana muwala ono nga nkubye obwavu buli kyomuwaga akigaana. Sente zinti ate kino sikyakyagala kati agenda kuntuusaawo kati. Ankubye obwavu kati simanyi kyengenda kuzzaako olubuto lwe yafuna. Nda mukyalo. Ate waliyo ki mukyalo? Waliyo ki? Mane kyakoze. Mane? Mane yatunda eddaka lyange. Mane yatunda ettaka lyo? Ngendo libanja abasajja bankumi. Kakana mugana, kakana. Nyama kubanga. Twaleko mu ddwaliro. Soko kanje mtwale mu ddwaliro ulidde. Soko kakanje wanene kanete ekikakiri kyange kanete ekikoti kyange kino mutwale mu ddwaliro ulidde. Kakanyana ulidde. Obuzi baŋŋamba ebiseera ebyo kiwagenda eyo ku kibuga eyo wagenda kukola. Era mbadde nagenda kukola naye. Kale tetenkanye naffe gye tuli eno mpola. Nno golaba maze ennaku 2 nga nkunoonya era nzize nkugoba. Nga waliwo ensonga gye njagala okuyitiramu. Nsonga ki? Mbadde njagala otuuma omwana waffe amannya. Kutuuma omwana erinnya? Ate ekyo nga sikitegedde bulungi.
Kyera lwakimanyi nti nno wetwasemba obeerayo ffenna okubeera ababiri nagenda nettu. naye ate naawe ebintu ffe baali bakalabagana omulundi ogumuguti olwo mu kaseera ako noga nti wagenda n'olubuto lwange. Gwe kyogamba omuntu okufuna olubuto kimwetaagisa mwaka mulamba. Nze ekyo sikimatidde. Sijja kukwatagana nakyo kubanga sikimanyi. Kuva lwagenda yadde okunkubira akasimu sikawuliranga. Kati ntandikira wa okuŋŋamba nti olubuto lwali lwange. Nandikubidde ntya nga essimu ennamba yo yabulira mu kasimu kange akati. Ate gye nali mbeera nga teri muntu yenna gwe nnyinza saba nnamba kuba tebakumanyi. Nze sijja kutuuma mwana linnya. Noonya kitaawe w'omwana omutuufu amutuume. Ogambye otya ssebo? Naye nze kiddemu. Sijja kutuuma mwana linnya. Wanneebakako tewanneebakako. Ekyo tokimbuuza. Nga lwaki sikikubuuza gwe omusajja omukulu. Mulabe we yeebuza amagezi. Kati gwe ssebo labika tomumanyi bulungi. Kangende mbulire buli muntu yenna ku kyalo kino nga wanzaalamu omwana tomulabirira oganye n'omutuuma erinnya. Siririna. Kangende ngambe buli omu ku kyalo ne mukazi wo nga mubitali. Banna. Leero ssebo newankubadde bagamba nti wakikere gwayikiriza gwakoleggwako. Ebyo sijja kubiyingiramu.